basirike ate no wange bayinza omugoba oyinza bawa bulotya omuzadde yenna naddala abakyala weetikka olubuto emyezi 9 that pain you feel n'okusindika omwana oyo nze mperekera nnyo bakyala banga bagenda okuzaala mu malwaliro pain gyewobaamu nze nina omwana gwe banzaalira nalabira ddala nga my wife she's losing her life nempulira ennaku embeera gye yayitamu mu lubuto olwo okuzaala omwana oyo era y'omu ku baana benkyasinza okuzaalira sente nnyingi kati ng'afa nga oŋŋamba nti I rest ng'omuttira ng'afiira mu kavuyo ako abazadde si bwa Elishama bokka ffenna to raising a voice ku nsonga y'Elishama abazadde omwana eyafudde oba wuwo oba si wuwo weeteeke mu ngatto ezigamba nti Elishama ng'otudde mu ddiiro ly'omwana wo tokyamulabawo ng'afudde mu nfa eyo ekyokubiri nkubiriza abazadde let's make research ku masomero gye tutwala abaana biki ebiriyo bw'olabanga essomero ligaana toyingira mu dormitory tobuuza kino omanyi tulina ekizibu mu masomero bannannyini masomero beefuula abatufevaringa okuwaayo abaana baffe okusomera mu masomero gaabwe which is not true we are their client mu business zaabwe boss ffe tuli ba client tubawa ssente zaffe era omuzadde yenna nze gye nsomeseza bampita nnyo ow'olugezigezi naye I take my responsibility nze omwana owange ayingira ddomu nga mwalidde obuliri wagenda okusula ndabirewo ddala tokwata mwana wo mwejjako kusuula nga gwe wamuzaala buuza ebifa ku ssomero take time bw'ogenda ku vidiyo gerako ne mikwano gye gy'egyani funayo abasomesa mikwano gyo oba okitegeera so abazadde tutwale obuvunaanyizibwa eri abaana baffe werazi tuba bize mu birala n'ebirala ab'amasomero temutuyamba buyambi temutuyamba I repeat tubawa ssente zaffe kusomesa abaana baffe mubawe ekituufu kye tuteekeddwa bakola ki okubafunamu nga naffe bwe tubakola ki waliwo essomero lyagobya omwana ne limulinnyisa bodaboda mu kumulinnyisa bodaboda nga taata we tamukubidde taata w'omwana yamuleeta ku ssomero amuleetera mu mmotoka buli lwamukola ki era yamukima bwe lyamugobye nga babadde bababanja 25,000 eggulo limu taata w'omwana yali yajja nga bababanja 45 n'abawe 20,000 tebamugamba nti omwana enkya tumukola ki bamulinnyisa booda omwana amagulu gamenyekedde wali kabwembe emmotoka nemukola ki nga taata w'omwana takola ki kati abantu abalagajjavu okutuuka ku mbeera eyo tetuyinza baleka bayineeyine and we are going to spare time out of politics twogere ku bintu ebinyiga abantu bwe bityo mu society bwe tuba bakugitereeza bannannyini masomero mwenna mumanye ebiri ku masomero abazadde babatuma requirements abaana ze batakozesa ne bamala ne bazireeta mu kikuubo ne bazitunda ebyo byonna buli az'amaanyi bubbi faaga obusiraamu tuli mu kaaba kati bajja ku baana baffe 10,15 gya kusiibulukuka ne basigala nga babawa kawunga na bijanjaalo ke babadde bagenda obbawa nga tebakola ki tebasasudde tebasiibye kuba muleeta ng'ekisiibo tekinakola ki sente zonkyajinga kuliko ez'emmere ate entuusa eyo ŋŋamba nti omwana olw'okuba ekisiibo kizze tuweeyo 15,000 eddala kye lyakoze liddira abaana ne libawa akawunga n'ebijanjaalo mbu babitereke bagende basome olw'eggulo ku ssaawa 11 bagende okujja okusibuluka ng'emmere bagikola ki imagine weeyita essomero lya busiraamu bakuwadde ebyo byonna bizibu biri mu maki nzigyeko ssente osibulule omwana wange n'okugamba obugambi nti tuguleyo ensawo z'omuceere mu ssente ze batuwadde abazadde abaana basiibulukireko tuguleyo eŋŋano abaana babeere nga balya capati ekiro ne kacyayi ne basiibye abaana baffe ne bavaayo nga balinga emigogge bagenda kufa naye nga lwabulagajjavu bwabwe ebyo byonna bizibu biri mu society munda omwo mu masomero abateekeddwa okulondoola ebizibu ebiri mu masomero beebo bamuyingo nga ku ky'Elishama tebasobola kikola omuganda agamba enkima tesala gwa kibira
ebyo byonna bizibu biri awo biyitirivu. So tusaba ng'abazadde bwe twetereeza, ntera nnyo gamba abantu bw'oba wagenda ku mulimu nga wagamba nja kukola obusawo ne bakugamba tugenda kuwa emitwalo 8 n'okkiriza obbukola, leka kuboggolera balwadde. Kuba wakkiriza, nze sikola mulimu gwe sikkiriza nga siri satisfied muli nti nja gukola ngufunemu nkuwe service entuufu. Bye birinemu society. Genda mba amawulire bakuba bannamawulire mu field babbosezi baabwe bekiriranya n'ebitongole ebibakola ki kuba gwe bakubye toyina busobozi bugamba media nti tetujja kukola oba okitegeera. Kati ebyo byonna bizibu biri mu society yaffe, obutali bwenkanya gye tuli, omutima gw'eddiini gwalagawa. So abazadde, we have to follow up this issue. Egguke obanga omuzadde toyina mwana kuseta hayi naye ng'oli muzadde owuwo bajja mukuyitira nga bamusse ku ssomero. Juzi twalabye omwana gwe baakubye embooko eziringa ez'obubbi eyo embalala sayidi z'embalala olw'okuba afulumye n'agenda agula ekyokulya ebweru. Abasomesa babiri abasajja abakulu abaasoma abategeera ne bakakkana ku mwana ne bamukuba ng'omubbi. Ono bw'amukuba ono bw'amuzza bamufudde ttena. Era nagambye senga yabadde wange, senga kati ndiruzira nkutemako omutwe, nze saagala jjogo na kummanyiira. Abantu tebamanyi kintu kye bayita mu kukuza mwana n'atuuka mu secondary, bakibuuza abamumanyi abamuzadde. Abasomesa bakomye okuzanyira ku bulamu bw'abaana baffe. Ebyo ebyeddaffe bwe twakuliramu babuzeeyi ne batukuba embooko ne babasiba ku miti. Eno generation ndala ffe bwe twakula bano si bwe bakoze eki. si bwe bali Generations zikikola ki? zikyuka. Kati eno yaba millennials simanyi ba GNL simanyi biki ndala n'enkola zikola ki? Zikyuka. Bakyetendeke. Haji okusinziira ku research gw'okoze ku nsonga eno oba ku story eno ne ku video z'okola olinayo response yonna y'omuzadde azzeeko oba mu kabokisi akugambye nti oba munnaye kino kiri bwe kiti oba bwe kiti oba omuntu yenna ali concerned? According to the comments zensomye ku video zange essatu ze naakakola, abazadde balaga bali on my side. Era bw'osoma comments ku TikTok yange bw'olugendako n'olaba nti makolo kavumo ojja balaba bwe bati. Wabula nafunyeeyo ogu yampeereza message ku TikTok era nga ancriticizing n'anvuma n'okunkola ki. Naye according to what I made on research nabuuliriza nkakase kuba namuyisa awalala ye waatamanyi. Alabika y'omu ku balya mu ngalo za Muyingo. Balya mu ngalo za Muyingo kuba Muyingo alina emirimu mingi baawa ssente bangi. Naye ku nkomerero bwe namutegedde ne muweereza ne mugamba munange ntegedde gwe olwanira mulimu ffe tulwanira bulamu bw'abaana oli naye genda mu maaso bwe kinaatuuka ku wuwo ojja kutegeera. He never replies. N'ategeera nti mukoze eki? Mutegedde. So comments ziri positive, ziri side yaffe era ziraga nti kyekyo kye tukola ki? Kye tuliko. Okay. Obubaka bw'obusembayo eri abazadde b'Erishama n'obubaka bw'obusembayo eri Minisita Muyingo kubanga yatwala abenjigiriza oba ebyenjigiriza n'essomero. Ne HM yakuba essimu because HM twagezaako omudwikinga ku ssimu n'atapiikinga. Baamugaana okuddamu okwogera ku ssimu yonna mukama we kuba nange kennyini nagezaako. Obubaka bwange eri Minisita Muyingo nkiddamu. Minisita Muyingo olina abaana abawala mbamanyi n'omulenzi be baddukanya amasomero go naye weeteeke mu bigere bya taata wa Erishama. Kisenga omwana oyo bwe wateekamu ssente zo zonna n'omutendeka empisa abaana be bampisa bulungi n'omutendeka bulungi ye yafiiridde mu kavuyo akaabadde awo n'otategeera bw'akoze eki? Bw'afudde waalibadde owulira otya? So Muyingo you are the one okuvaayo osevinga omusaayi gwa Erishama ng'obuuliriza ekyali ku ssomero ekiki be wakwasa okuddukanya eki kuba si ggwe wamutta, Muyingo si ye yamutta naye ku ssomero lyo we yakola ki? Buvunaanyizibwa bwe okunoonyereza omwana ono bwe yakola ki? Bwe yafa. Nze bwe ndowooza
obubaka eri HM the same. Ogwo omulimu gw'oliko leero ogwa muyingo ojja kuguvaako. Naye bw'ona oguvaako n'ogenda ng'olina ekikolimo ekyo olowooza kinaakomawa. Omanyi abantu ba Uganda tuyina enkola nti gwe bw'okola omuntu ekibi olowooza kikomyawo era olowooza ojja kutambula scot free. Naye Katonda talyazaamaanya, ayimirira n'omuki n'omuntu gwe balyazaamaanyizza. Kikusanga bwe kitasanga gwe kisanga omwana wo. HM be fair, mubuulire taata w'omwana Elishama what went wrong. Ekituufu kuba nze sikkiriza nti Elishama yeekola ki. Ogambye ekirala abazadde owe engundiyo eri abazadde b'omwana obubaka bwo eri. First of all nsaasira nnyo bazadde b'omwana oyo. Kitalo nnyo omwana wammwe ku myaka egyo okufa mu nfe etakola ki. Mbagumya ne mbagamba nti eyo si y'enkomerero. Mugume temwekole ekikyamu. Bwe muna following up ne kigaana mutereke records. You never know, abantu bafuna obwenkanya oluvannyuma lw'emyaka. Time. It's just matter of time. Tomanya Katonda ngeri gyali ku saidi yammwe abanyigirizibwa ajja kuvaayo ayoleka ensonga eyo gye bulikola ki gye bulijja. Temweteekamu embeera y'okwestressinga ate ne mufiirwa ebirala ne mutunda ebintu ne mugenda mu basawo ne mugenda babalimbelimbe. We have to follow this issue smartly. Nga teri mbya kisawo teri muki mujja kufuna ekituufu ekyatta omwana wammwe. Sina kindi endo okuloota kwa buntu Katonda ayinza obbaloosa. Elishama n'ababuulira bwe yakola ki bwe yafa ne mutandikira awo. Naye nga mugume mu kiseera kino fe abazadde abamanyi obulumi bw'omwana tuyimirira nammwe era tubasaasira era tujja kulwanira nammwe nga bwe tulwanye nga temutumanyi tujja kulwana mpaka ku nkomerero. Nga maliriza ku ekyo tutera okugamba abantu abatuulira nga twogera ku bintu ebirala eby'eggwanga nakinaki ti bannaye bye twogerako si byaffe. Nze nnyinza okuba nsobola okugula kiro ya sukaali n'ey'ennyama naye saagala nze ngule sukaali ng'omwana wa neiba wange anywedde kyayi mukalu. Njagala ffenna tube iko. Kyekitulwanya mu bwenkanya. So abantu mwenna bwe mutuwulira nga twogera tetwogera nti twogera on our behalf, twogerera ffenna. So kati kino kituuse ku ono abadde tamanyi enkya kijja kutuuka ku ggwe bw'onoosirika. Lwaki tusirika? Kati vidiyo ebaddeyo abazadde ababaddeyo tebaagala kwogera na ku nsonga. Ekibatiisa okimanyi olwanyi lwaki tebasobola gyogererako wali. Omwana wange bajja mugobawo wano. Omwana tuyina abalina masters nga bali bubi n'okusinga ffe abatalina wadde diguli. Mutonzi waffe yakola. Tuyina abalina masters nga bali bubi okusinga. Tuyina abalina masters nga bali bubi okusinga ffe abatalina wadde diguli. Kati awo oba omanyira amaanyi gaani ga Katonda. Bannanyi okusoma si kubi, sigamba nti kubi, naye mukkiriza amaanyi gaani Mukama Katonda. Bannannyini bizimbo bino hamu yekka gwe mmanyi alina diguli nti looya. Gwe mmanyi nti alina looya. Bw'oba baliira ku ngalo abaziina diguli n'ebuyigirize naye abasinga tebalina even S4. Kati awo kakasa nti Katonda yakola ki? Omuzadde ali ku seetaayo ataagala kuggyayo mazima ga mwana ono. Ne bw'onoowerera omwana waawo ku ssomero lya Seeta High n'afuna ziddiguli n'afuna point meka ajja genda gy'alaze bikomaawo ogambe senga nayogerera obwenkanya. Si kye mbasabira naye ky'oba olowooza kisoboka. Abaana balina diguli bali ku bodaboda abo. Abataziina bali mu mirimu mirungi nnyo beeyagala bakola bulungi. Tukkirize Katonda kyonna mu kyonna kukkiriza Katonda eyakukola ki? Kyakuyinako obuyinza. Gwe ky'otamanyi ekyenkya yakimanyi. So totya kwogera maki. Nze ensonga lwaki nvuddeyo oli ne bwana ŋŋamba nti bajja kutta minisita Muyinga ali kino ali kiri. I don't mind. Simanyi nze Katonda teyampandiikira nti ngenda kufa kino ngenda kufiira wano. Elishama teyamalako kyogerako. N'Elishama teyamanya nti alifa ekyo.
so nkubiriza abantu twejjemu okutya bw'obeera ku mazima stand on it kasita obeera ng'oli ku maki mazima bibyange bwetyo bwe tubadde ne Haji Makolo Kavuma era nga anyolera wamu n'abazadde abaafiirwa omwana Elishama Sesaz wali ku Seta High tavaayo nti apininga ssomero wabula ayagala justice ya mwana ono eyafa kubanga singa abaddewo gw'omuzadde wenna ali eyo agamba nti nze owange kasita tali ku Seta High nze sina kye mbyogerako mukwano nga tekinnatuukawo kubanga ne wannyange kyatuukayo ne ku masomero amalala kijja kihapeninga okitegeera so mbadde nsaba tubeere nga tusobola okuvaayo twogere ku nsonga eno at least abantu bamanye at least ne we batuwaayo kale akatono akagamba nti omwana yakola bwati kale batuwe footage omukulu Haji agambye nti mutuwe footage omwana yeeyisa atya embeera yali etya goolo olunaku okitegeera nze Julie Potential subscribing liking commenting ku Fake Shots nyongera kujjukiza nti munnanga banteekamu ssente be Basham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 ate tuli mu Ramadhan badia mweyune Margarita Juice and Coffee musobole okulaba nga muyita mu kisiibo kino bajja bawa juice omulungi batuteesa phone accessories basange wali ku Ben Chwanka opposite Shoprite balungi nnyo bashipinga amasimu ag'omulembe tebaleeta copies wadde n'akamu bw'obanga essimu yeeyonoonese bakuwa garanti kasobeera nga ssimu teyina tefudde screen nze Julie Potential tusiŋŋaana olunaku olundi bye bye